Mu kiro ekikeesezza olw'aleero bakyampiyoni ba sizoni ewedde mu liigi y'eggwanga ey'omuzannyo gwa basket aba City Oilers beeyongedde okweliisa enkuli bwe bakubye ttiimu ya Namuwongo Blazers emanyiddwa ennyo nga Namu Blazers ensero 57-51. Wabula wadde nga baavuddeyo n'obuwanguzi bano baawonedde watono okukubwa Namu Blazers olw'omutindo ogw'amaanyi gwe baataddewo mu kitundu ekyokubiri. Kkiraabu ya City Oilers yefuse ekitundu ekyasoose era nga kyagenze okukomekkerezebwa nga bakulembedde n'ensero 41-21. Aba ttiimu ya Namu Blazers bazuukuse mu luzannya olwokusatu era nga lwagenze okuggwa nga City Oilers ebasinga ensero 5 zokka. Oluzannya olwokuna lwabadde lwakaasa mmeeme era abawagizi abasinga babadde ku bunkenke mu kaseera nga Namu Blazers etadde akazito ku City Oilers. Kati City Oilers ye kkiraabu yokka etannakubwamu luzannya lwonna bukyanga sizoni eno etandika kutojjera omwezi oguwedde. You win ugly games like this, so we'll take the win. Obviously, there's a lot to learn. We always challenge our guys to be better every minute. Second half, we looked a totally different team from the first half. Wabula ate mu ngeri y'emu guno gwabadde mulundi gwakubiri nga Namu Blazers ekubwa ng'ogwasooka kkiraabu ya UCU Cannons era yabakubira mu ddakiika ezisembayo. Liigi yakuddamu okutojjera olunaku lw'enkya n'enzannya ez'enjawulo ku Indoor Arena e Lugogo. Sharifa Nambi, NTV ku ssaawa emu.